ng'amalako Obugenyi bwe yakyadde kuno ennaku essatu olwaleero Mufti Menk akyaddeko ku Uganda Muslim Supreme Council era n'ayogerako ne Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Ramadan Mubajje eyeebaziza Mufti Menk okujja kuno wadde ng'asuubiza okumukomyawo ng'ekirwadde kya COVID-19 kikendedde. He started with the lockdown, and this one threw into the fear. Oh, then this issue is serious. Now we have learned how to live. So we thank our brother for coming to Uganda. We would like him to continue for a longer time. We shall join hands and we invite him again. He made a free, corona-free Uganda, inshallah. Ono era agasseeko okwebaza omukulembeze w'eggwanga olw'okuteekawo eddembe mu ggwanga era n'agamba nti oboolyawo singa mu ggwanga mubaddemu obutabanguko kyandibadde kizibu nnyo okukyaza Mufti Menk. Position in Uganda that he accepted to host our brother Mufti Menk and discuss with him regarding the issues of religion and of humanity. So this has helped us in Uganda to live free. Mu bubaka bwe Mufti Menk yeebazizza Mufti Ramadan Mubajje olw'okumuyita okumubuuzaako era n'agamba nti kano kabonero ka kitiibwa nnyo. Timetable because of circumstances that are beyond our own hands. I always believe that it would be the most correct thing to do would be to meet with His Eminence the Mufti, who is not only a friend, an elder, a colleague. Wano chairman wa Aya Ahmed Hamidi agasse eddoboozi lye ku lya Mufti Ramadan Mubajje n'ategeeza ng'eddembe eriri mu Uganda libasobozesezza okukyaza omuntu bw'ati awadde obubaka obw'enkizo saako n'okulyowa emyeyo mu ggwanga muno. Which is given to us to contact our religious really without any obstacle or anything. He was very happy to meet with him yesterday. Amaliliza Mufti Menk asabiddeko eggwanga lino era oluvannyuma n'ayokera ku kisaawe Entebbe okwolekera ku butaka gye yava. Mufti Menk yajja ekiro ekyakeesa olw'Emmande era akulunguddeko n'ennaku eziweredde ddala 3 ng'abuulirira ku wansi w'omulamwa ogugamba nti okuzimba enkolagana nga tusinziira ku kuwaayo. Ono ayogedde n'abantu ab'enjawulo mbadde n'ab'amannya obamanyikiddwa nga basereebu, abaana abato, abantu abakulu n'abalala bangi era ng'akoze n'emikolo egy'enjawulo omubadde n'ogw'okusabira eggwanga lino saako n'okusibuluka n'abantu.